Na tulaba ku mukutu ogwa Daily Stop tukwagala nnyo. Amina. Yonna gy'osinzira okuba ng'otulabira. Mukama yeebazibwe nnyo. Yatonda eggulu n'ensi. Mukama tukwebaza kubanga otuganyiza okukomawo olwaleero. Kitiibwa kikyo n'amatendo. Mwoyo omutukuvu ajja aluŋŋamye mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwana otusabidde. Amina. Abantu babu. Okola ky'amanyi nnyo gw'olina wenna eyeekumira ku Still Hope. Tishi TV testimony ejje n'emikutu gyaffe gyonna Mukama kutuweeka omukisa mu Kristo Yesu. Kale olunaku olwaleero tutunuulire ebintu biringa bina by'otalina kuleka wabweru. Ekiro pulira ng'olina okubeera omwegendereza. Ebintu ebyo nga abalogo babyagala nnyo nga wabifuna abaamaze abagenda kuloga akusulike akuwunike. Ate ekyokubiri ebimu emyoyo gibyagala nnyo. Emyoyo nga jjo, emyoyo emibi egyagala nnyo ebintu ebyo naddala akasabisangibwa ebweru. Mpulira so olina okubeera omwegendereza. Ekintu ekisooka ze ngatto zino ze twambala oba sapatu. Togeza kyabulabe nnyo. balina kugamba bagenda ne ku miryango ne babbayo engatto z'abandi. Ati munnange ogenda okujja ku makya oba misana akagato abamu si babbi. Aba banoonya magenda g'abantu. Ezo engatto magenda gennyini agawedde emirimu. Muntu yakuloze n'ozunga buzunzi n'otagala butagazi. Magenda gaali gagira gati gaaka aniko zikira mpola mpola. Engatto ezo basapatu oba oyingira yingira nazo toleka bweru. Toleka bweru. Tubadde n'emize tutwerekerawo gamba ati wali asobola kuzitwala. Ate badde tomanyi. Badde tomanyi. Naye evil people abantu abalina emitima emibi baagala nnyo engatto ezo. Ekintu kyonna ekiteekebwa mu bigere baba babyagala nnyo. Abakuyodde ekigere kiramba genda okusiraanya. Aba bazibba abana bakola ne bazizza nezikomawo. Eba ekintu ekikubulangako ng'okiteeka ku mubiri toddamu kyambala. Mba nnakyesonyiwa. Toddamu kukyambala kireke bulesi. Tokisabira n'okigaba obugabi oba n'okyokya. Omanyi kati baddeyo ffe abalina okukkiriza nti nkisabira n'enkiga. Okusaba saala teremererwa naye ate waliwo kubanga kwola ekusanze oli munafu wakubibwa dda nga naddirira mukko. Omanyi osobola okusiga nga gwoza oli ku mulamwa naye nga waseseetuka nga navaako kisoboka. Magomanyi okyali ku mugendo naye nga wakyama dda nga wakivaamu atakulo ddala. Pulira so waba balina faith yaga empale eno emaze omwezi terabika ate eno erabise lunyira Yesu onkutukuza nagitukuza okkiriza okwo kulungi naye the best option kugyesonyiwa so gisabira n'okutulako buli ndagaano yonna then you throw it or you burn it. Kati ndawe oba nikeemu ogisuulayo ofaaki amba sina kyenkosebwa ekintu kiguze mwezi ate okirala toddemu oyambale ebimu tubeereko n'omuwe w'amagezi niwe kaba akambe ne kabula omanyi n'obwamba obwo nakamba obwamba akamyako tokaleka bweru. Ekitegeeza bwe kirimu kye tukozesa ewaka nedda si byonna mbadde manyi byonna aladi tusoose n'engatto sapatu ezo ng'akiyita shoes or sandals ezo togezangako n'oleka oziyingize. Ekyokubiri engoye naddala ez'omunda eziri privacy. Pulira ezo baava zakabenje nnyo. Ez'omunda bazirogeramu nnyo especially abaloga amaka obufumbo baagala ngoye ez'omunda. Pulira omusajja dda
tamuka takyatula naawe akulogana ovamu ekisungo ng'ekyennyanja sajja ddawuya baza nakudda waka ng'asigalayo gamba wali so engoye ebyo bimuleka zisule nga zikamukemuko zijeeyo spiritual entities zaagala nnyo olaba empewo kuntu ekiro si mpewo yokka mubaamu ne spiritual forces omanye yogedde bwotyo nozijjukiza nga tuli mu kyalo twayagalanga nnyo zireka ebweru embuzi anti empewo yeekaze naye lumu kyatuggwako kyatuggwako ku neighbor nga bwamwanudde ne tuddamu amagezi bateraga mbu afuuse embuyaga ekaze engoye wamwate kituufu bagufuuse muzimu yegiba giyo so engoye si nnungi kuleka bweru lekerawo zireka ebweru aye nekirala nammwe abakkiriza abalokole muleke okwanika engoye z'omunda ku waya zino ziri open erina akwata obunika bwona nabuteekako ogundi nabuteekako bazitahanga kyoba bulimu ebituli ninabereka bwona bulinga ekulekezebwa zezabulyalutimba enamelaga kyolinawo ekyo kikolebwa oli mumaka ate nga oli wekka ng'olina mu geeti ng'oli wekka abaana bali ku masomero oliwo nabbaawo soke naye ne babaawo abantu abalala oli mumaka ago you offending them noliba misana bane mukyuseemuko batulekemu at least wanike funayo engoye oteekeko waggulu obuntu bwonna buyulifu bukyusiza kala bwona obutimbe kuwa twagala bukalema balokole infact ezo engoye zinabeera munda munju ezinakalira kati abalinamuuko ku ssente mulina biyigo mubamu obusumaali obuteeka okwo kati nawe bweyagala zikalema ngo yabuteeke bweru bikkako suuka oyaleko there's no problem naye open mubanga oli mukatale olina okulaga kyolinawo olaga ki ebituli ebire so tubeeremuko n'empisa tubeeremuko n'empisa wekiri guno mulemesi gutegeera muganda wange guno edda ng'empale yo bajanika wala nga tasobola nagiraba naye kati olaba ziyitira bweru kati ate munju ayambala eyo yokka n'atambula bannange nadde ndaba abaana abayembemu mwasomera wanga mukyali mwatambuzanga bigere ogenda kusomera kayimba abazadde bavuddeyo ne bayombye twabitambuzako ebigere owawandikako ku ttaka nze ogwo mulembe saalimu nga ne ticha makingisa kiti ng'akwata akati era agambe eyo gituuse nosangulawo ogera ku namba 2 kati ayite ekibuuzo ebibuuzo mukulamu byate byanyizanga mukwata bitabo byammwe byennyini mukulamu empapula n'owandiikako ebibuuzo bye balese tebimala muli baana 8 mu kiraasi ku disitulikiti bajjayo empapula 20 kati enkaaga nga mulina kukula mu bitabo byammwe ate weziba subjekiti 4 manya ojafunako ngezi 2 ogenda kukuulamu gwaliodzeko nodda ku ssomero after lunch owandikanga engalo zonna zijjudde masaada mulembe guganda wange mwemwe baana badoti naye fe twasomera sawa 6 nga B1 mwedirayo ewaka tugenze waka sawa 6 olutuuka nga tuddayo ewaka obubiba bwe twayimbanga naye kasi leero abaana babatwala 11 ez'okumakya badda 2 naawe agenza okukola obasooka okudda
kajja kunakakoye kakazi katu ate nikeba ate kumine mwino kazo kusa n'okuzuukuka ne ku Sunday ne ku Saturday basoma omwana wa baby mwana wa nasale ekimusomesa ku Saturday kiki ali yasomye gye bakomye somye nnyo n'okusirwa n'okunga gye bawungidde atoza be bakola nako gye biri simuli makulu tuddeyo wali kakati engoye ekyokusatu utensils ebintu bamasowaani bikopo bikopo twala tugende byonna toleka kireka bweru why zino fallen angels byagala nnyo okulya ebyo bebalese ebintu ebisigaddeko okwo ate ekirala okusesema bivomitinga nnyo mu masowaani okubeera ku makya ng'esowaani eriko ebintu ng'ebigizegize bivomitingamu nnyo byagala nnyo zanyira omumasowaani gemuyiriddeko tujja goza ku makya oleke bweru oba n'ozooza tujja zijjayo ku makya goza guno omusulosulo ekiro ade bunyogo zisesemako zisesemako so ezisowaani ozikozesa ziri evil forces buli kintu kyonna ekiva mu zo oba butwa bwa mwoyo bebegendereza amasowaani manya bikopo manya biki banaye temulekamu yingiza okugema okimanyi bagamba okugema kusinga okuwonya ojjalina mukimanyi kutuukako oli okoddemu ku magezi nze nja zisabiranga buli ku makya nkera ku makya nenzisabira lwolerabira lwoli kitegeera ekyokusatu eba ekirala sabbuuni gwe tunaabisa ono sabbuuni yenna naddala akozeeko ali usd eyo yo mmere kyakulya balya nnyo balya nnyo sabbuuni balya nnyo sabbuuni katuumulekaawo ewuwo aba afuuse poyinti era gijjayo negigamba ffe eri twazudde otufuna ekyokulya gijjangawo buli kiro awo gikuŋŋaaniranga awo ogisaavinga ate tosobola kulunda musota nolowooza wanudde tegujja kukubojja ng'oli mukwano gwako gukubojjeza guli tegulina mukwano kati gikuŋŋaanira awo mpuli emyayu akasazo osanga mukaaga emyayu bitambula mbwa ziboggola kati gwe tukesa n'obimanyiira era omugenyi wajagamba ogambe ebiffe twabimanyiira maana atwano waliwo emiyayu miyitirivu emiyayu giri wano mingi oba givaawa kumbe gwogireeta olekaleka ebintuntu ebweru ebisinga okwagala kati oli oba okyaza omuntu ali mu mwoyo yasooka naye gwe ono wali kitali kya bulijjo enkabayo egyo emiyayo egyo si ya bulijjo n'entama gye bali gitambulamu wano bajja emisana tegibaawo lwaki gibaawo kiro kati gujuga baba bakusaanikira dda bakusannyalaza dda oba musannyalaze aba tokyasobola mpulira kati oli yaaba ekyoto kyeki kasita awantu wonna ekyoto kyosanzeewo kasa kisaanikira ekikyo agoofuka muzibe oba tolina kyolaba omusawo mwe batosobola kukola kintu kyonna so twegendereze sabbuuni tuleme ate kuwa sitaani mmere ali atatufukire olunabe mala okumukusa n'akutabukira sabbuuni eyo yingiza yingize munda n'akambe yingiza munda weewale ebinaddirira baojalekaawo mitawaana myereere kati tujja kubuuza kati ngaffe twazimba ekiyigo kyaffe ebintu tubireko omwo tulina ebiyingiza mu nju ekiyigo kitya kino ebirimu ddali leero kati naye twakizimba bweru etusibawo twali buzibu
ebintu byetugakulekawo nagalale ng'olese bulesaawo n'ogenda mu nju nagalale olesaawo engatto walesaawo ku mulyango sowaani gasuze eri sabbuuni ali wali eri ojakero naye embuzi zaawa nga zimutuliira sapuni asobola wabweru zimulya oluusi si mbuzi naye embuzi ekera kukumenya si mbuzi bawomera nnyo ebyo ebintu kyakulya kyabwe kyakulya baagala nnyo okulya sabbuuni ttaka n'ettaka ttaka baagala nnyo okulya amanda gano ge tufumbisa ekyako eka naawe kali wafuna muki emmere yeeri ekyokulya kyeri olya kaceere wano ofunamu nkugamba owulira eddekende nabo eri babeera bawulira eddekende obulamu babuzzeewo pulira ja kulyanda nasobola kisabbuuni kye ayongerezaako ettaka wali nafuna ekikopo ky'omusaayi obulamu babutambula nga buzzeewo era omusisinkana aba muzibu mulala mukko jaleeta poso oba tojja mumusobola wetaaga amaanyi ag'enjawulo ag'omwoyo kakati katwetolemu katono tukomawo njagala nkuwa ensonga lwaki ekiba kisoboka tandizoddewo toddamu muwa sente kashi okumusasula zino ez'omwezi ayi atereka naawe kyogate tetulina basasula sente bwekiba kisoboka toddamu eka naawe kana kutuba wa sente ajja ku mulyango owaye sasula n'omuwa tebabyo sometimes embeera tekiruka embeera kyova esigala nga bweri ate abamu batugera ku makya nti ngaye kiba kisoboka landiroodi toddamu wa kashi balengera kateeka ku ssimu mpa bank account nkateekeko era ku mobile money teekemu pi kyageze 15,000 mutwalo si kyamaanyi aze mulimu kiro yakawunga mweri naye ate okusirana emyaka 10 5 zikusiranya emyaka 10 naye okubalirira nnyo nakyo si kirungi bwekiri si kirungi naye tetugambye nti ate tubatye woba olina kristo muggwe kiri fayina n'omusamize mwenyewe osobola nozimugaziiza ogenda olugenda n'alemererwa okubako kyakola nebigaana naye oba tewekakasa kristo gwolina muganda wange landi otirekera omuwa sente nteeka ku kasimu nteeka ku kasimu kate tolemu ku katono